Keizi yali wano nga n'engoye z'ayambala taziina. Nga ne kweni BS awo Keizi yajja tamanyi na kusenya mannyo. Keizi oyo gw'olaba yali n'akasenya amannyo takayina. Keizi n'emmotoka gye yagula gye yasooka okugulawo kweni BS nze omu ku beegayirira omusajja eyagimugulira agimugulire. Keizi yasulanga Kisaasi mu luumu emu nga Keizi gy'asulamu ne olw'okuba nti twali bakwano be twamuyamba. Wano Keizi bwe yafiirwa maama we aba NUP baamuvuma. Nze muntu eyavaayo ne ŋŋamba nti abavumye maama wa Keizi kye baakoze kikyamu. Bantu butasiima. Keizi wabulwanga ne kyolya nga weewula engoye mu botiiki n'ogenda n'okola pulogulaamu ku NBS. N'omala n'ozizzaayo. N'engoye ze wakolerangamu show wazeewolanga bwewozi. Noddamu n'oyambala ezizo. Lwiri. Gwe wandibadde asasula Mr. Bean anvume. Keizi lwaki mwerabira gye muvudde?